okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabe waffe omulungi. Nkwebaza kubanga oli mu kulaba ate era ng'oli mu kuwuliriza ebigambo bino. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Akubuzaako si mulala yenze Wilberforce Kisomba, era nga Mukama ampadde omukisa n'enkya lunaku olwaleero okubeera nti nno tuyiga mu kigambo kye era nga tuwuliziganya nze era wamu naawe. Weebale kubanga okedde era nkusaba nti obubaka buno obugabaneko n'abalala. Tegeezaako n'omulala abeere nga atweyungako sobola okubeera nga tutambulira wamu mu by'okuyiga bino enkya y'olunaku luno olwaleero. Tumwebaza Mukama kubanga akyatukuumye eyo nsonga nkulu nnyo mu bulamu bwaffe. Kubanga tukyaliwo nga tukyasa omuko gw'obulamu weewaawo ebisoomooza bingi, ebitutawaanya mu nsi eno bingi, ebitusumbuwa wano na wali. Naye ekisa kya Katonda tukyebaza era tumwebaza Mukama nti ekisa kye tekitulese, kikyali wamu naffe mu mbeera zonna. Era gw'ayinza okuba ng'otendewaliddwa ng'onafuye ekigambo kigamba nti ddamu amaanyi, guma omwoyo, Mukama waffe afaayo. Ebyo by'oyitamu biriba nfumo era biriba lugero kasita osigala ng'okyanyweredde ku oyo era kasita omukkiriza n'omusembeza mu bulamu bwo. Eyo kye kiddukiro ekyabo abalaba ennaku. N'olwekyo Mukama waffe yeebazibwe nnyo olw'ekyokuyiga kye tuli mu kutunula ebyokuyiga mu kitabo ekyakubikkulirwa we twakomye jjo wetutandikira. Jjo twali twetegereza olunyiriri olwokusatu mu kitabo kyakubikkulirwa essula 15. Olwaleero tuli mu kwetegereza olunyiriri olwokuna era ng'omutwe gw'ekyokuyiga kyaffe gugamba nti Katonda yekka. Katonda yekka. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo kyo. Weebale kubanga otuwadde omukisa omulala okuyiga. Tukwebaza nti otuwadde ekirabo eky'obulamu. Omuganda wange mwannyinaze ayina ebimusoomooza eby'enjawulo. Nkusaba Mukama omukwatireko, omubeere, omusobozesa okubeera nti n'embeera zonna z'ayitamu ozimuwanguza kubanga ggwe omanyidde ddala. Nze ndi wano naye sibimanyi, naye ggwe obimanyidde ddala. Ggwe bba w'abannamwandu, ggwe kitaawe w'abasibe, ggwe addiramu abantu nga 10 na 10 oba wayinza okuba nga yakoze ensobi nnyingi. Naye Katonda waffe nga yeetonda mu maaso go wasuubiza mu kigambo kyo nti oddiramu abantu nga 10 na 10 abakwagala era abakwata ebiragiro bye. Katonda waffe baddiremu, muddiremu mwannyinaze muganda wange, ekisa kyo n'okwagala kibeere wamu naffe. Ne kaakano watugenda oyiga mu ddakiika entono zino Mukama nkusaba omuwe emirembe egy'omu birowoozo asobole okubeera nga kakkanye awulirize era Katonda waffe awandiike buli kimu okusobola okugwanyulwa mu by'okweyiga bye tugenda okuyiga. Okusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kigamba nti Katonda yekka. Mu kitabo ekyakubikkulirwa essula tugenda kutunuulira e15. Mwagalwa, kubikkulirwa essula 15 olunyiriri olwokuna. Awo wennyini we tugenda okutunuulira. Olunyiriri olwokuna Bayibuli egamba nti ani atalitya Mukama n'ataliwa kitiibwa erinnya lyo, kubanga gwe wekka gwe mutukuvu, kubanga amawanga gonna galijja era galisinziza mu maaso go, kubanga ebikolwa byo eby'obutuukirivu birabise. Omutwe gw'ekyokuyiga gugamba nti Katonda yekka. N'olunyiriri ekyo kye lubadde lujjayo nti gwe wekka gwe mutukuvu, gwe wekka gwe Katonda, gwe Mukama. Amawanga gonna ganajja ne gasinziza mu maaso go, tewali mulala. Waliwo ebigambo bye twagala okutandika ekyokuyiga kyaffe kino olwaleero nabyo nga bye bigambo eby'ebyafaayo wakati w'omwaka 1863 ne 1869. Waliwo okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka eri mu Amerika era ng'oluguudo lw'eggaali y'omukka luno lwali luyunga
obuvanjuba bwa America oba North America nga bugiyunga ku si bugwanjuba sorry nga buyunga amaserengeta ga America giyite South America n'amambuka ga America giyite North America. Olutindo luneeno manya oluguudo lw'eggaali y'omukka lwali luyunga ebitundu ebyo America ey'omu mambuka ne America ey'omu maserengeta. Era oluguudo luneeno olw'eggaali y'omukka lwazimbibwa nga luwanvu nga lwa kilomita 1,911 so si kilomita sorry mailo kuba mailo eba mpanvu okusinga ku kilomita. Bazimba oluguudo luno olw'eggaali y'omukka nga lutolondoka mailo 1,911 okuva mu California okutuuka mu Lowa lwe luguudo olwo. Oluguudo luneeno lwayogerwangako nga oluguudo lw'enjawulo kubanga abaaluzimbanga baali nga bantu ba ku kyalo. Nti buli kyalo n'ekitundu we lwayitanga abaawo wennyini be baazimbanga kati nga buli omu azimbako buli wamu bagenda bazimba mu buli kitundu okutuusa we lwali nga luyunga California okutuuka mu Lowa nga lugasse amambuka ga America n'amaserengeta ga America era ne bwogerwako ng'oluguudo olw'eggaali y'omukka olw'enjawulo. Nga bwe twalabye nti nno emitwalo 14,400 ez'abantu abanunuliddwa ku nsi bagenda kubeera nga bayimba oluyimba olw'enjawulo twongera okukiraba ne mu lunyiriri olwokuna olw'ekirabo ekyakubiri ku lw'essula y'e15. Kubanga waneeno tuli mu kulaba nti nno oluyimba luno lugenda mu maaso ne bayimba nga boogera nti nno ani atalitya Mukama n'atali wa kitiibwa erinnya lye y'ani oyo kubanga gwe wekka gwe mutukuvu kubanga amawanga gonna galijja era galisinziza mu maaso go kubanga ebikolwa byo eby'obutuukirivu birabise gwe wekka gwe mutukuvu gwe wekka gwe Mukama. Bayimba ku enjawulo eriwo wakati wa Katonda waffe wakati wa Katonda waffe ono gwe tusinza ne bakatonda abalala bonna oba n'ebintu ebirala byonna ebisigadde bitonde ebisinga obungi. Nolwekyo oluyimba luneeno olwa emitwalo 14,400 mu lunyiriro olwaleero lutujjukiza nti no tewali muntu yenna alinga Katonda waffe. Waawo waliwo abantu bangi nnyo abagulumiza ebintu abasinza kuba ekigambo kusinza kitegeeza ky'osinza. Bwebanga essimu ekusingira Katonda oyo abafuuse Katonda we ekitegeeza oba oli mu kusinza essimu naye nga tewali mulala agwanira kusinzibwa kubanga tewali alinga Katonda olw'ensonga nti no gwoyinza oba ng'olina essimu nga nange nina essimu nga nze sigisinza naye nga gw'ogisinza kati waliwo ekiringa essimu yo naye Katonda tali bw'atyo. Oyinza okuba nga ssente ze zikumaliddemu ddala abantu balina ssente si gwe wekka azirina ekitegeeza ekyo ky'olina era ky'oli mu kusinza si gwe wekka naye Katonda gwe tuli mu kwogerako tewali kintu kirala kyonna mu ggulu na ku nsi kiringa ye. Tewali kimufaanana mu butukuvu kuba ne wetuba mu mbeera efaanaganako bwetyo obutukuvu obwo tubujja eri ye nga bwe tugenda okwongera okukitegeera. Nga twogera ku Katonda ono ow'enjawulo ennyo atalina kirala kyonna kimufaanana naye nga ali outstanding kigambo kya Luzungu. Nga tumwogerako ennyiriri ez'enjawulo mu Bayibuli zongera okukikakasa ne zitulagira ddala nti ye Katonda waffe bw'atyo bw'akola ki bw'atyo bw'ali. Bassekabaka ekyokubiri essula 19 olunyiriro lw'15. Bassekabaka ekyokubiri 19 olunyiriri lwa 15.
19:15 Bassekabaka Bayibuli egamba bweti olunyolo 15 agamba awo Keezeekiya n'asaba mu maaso ga Mukama n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa Isirayiri atuula ku bakerubi gwe Katonda gwe wekka ow'obwakabaka bwonna obw'ensi gwe wakola eggulu n'ensi. Katonda bw'atyo bwa yetengeredde oba bw'ali outstanding nti ye yekka Katonda wa Isirayiri. Isirayiri terina Katonda mulala. Era we baavanga Katonda Bayibuli egamba nti baalinga benze bakoze obwenzi. Lwaki? Kuba balina Katonda atya omu. Era ne mu kitabo ky'amateeka kitulagira ddala bulungi nti no balina nga enjogera eyo gye bayita Shema nti wulira gwe Isirayiri Katonda wo ali omu. The Lord your God is one God. Nti gwe wekka gwe Katonda wa Isirayiri atuula ku bakerubi gwe Katonda gwe wekka obwakabaka bwonna obw'ensi gwe wakola eggulu era n'ensi. Teri mulala mwagalwa, teri mulala. Teri yakola ggulu n'ensi okujjako Katonda taliyo. Esaba kigambye nti no ye wanjawulo ali outstanding nti ebirala byonna oyinza okwagala okubisinza naye teri kimufaanana. Lwaki oli mu ebyo ebitamufaanana na kumufaanagana? Ne Setaani yennyini talinga Katonda olw'ensonga nti naye yatondebwa butondebwa. Kati n'oyo tamufaanana talina na mwenkana. Kwegamba olisobola kwegeraageranya Katonda ne Setaani n'ogamba nti n'obatadde wano eno oli mu kubageraageranya olabe oba ddala osobola okusinza omu ku bo. Nedda, ekyo n'omukisa ogwo tegukola ki? Teguliiwo, kubanga Katonda ali outstanding ye yekka so tewali mulala yenna. Zabuli naye eyongera okukinyweza. Zabuli ey'ekinaana Zabuli 86 olunyiriri olw'ekkumi. Zabuli 86 tugenda tuno olunyiriri olw'ekkumi. Bayibuli egamba nti kubanga gwe mukulu era okola eby'ekitalo gwe Katonda wekka. Emphasis added. Oba bigambo byongera okunywezebwa. Egamba nti kubanga gwe mukulu era okola eby'ekitalo gwe Katonda wekka. Oluyimba luno eno olw'enjawulo luyimbibwa emitwalo 14,400 olw'ekwaya eno ey'enjawulo lutulagira ddala nti Katonda yekka, Katonda wanjawulo, Katonda ali outstanding. Ne Katonda yeeyogerako nga Katonda ow'enjawulo. Yeeraga yekka nti tewali kintu kyonna kimufaanana olw'ensonga nti yeye mukulu mu magezi mu kutegeera era byonna abimanyi. Mu kitabo kya Isaaya essula 46 olunyiriri olw'omwenda uliya Katonda bw'agamba. Isaaya 46 olunyiriri olw'omwenda Bayibuli egamba nti mujjukire ebigambo ebyasooka eby'edda kubanga nze Katonda so tewali mulala, nze Katonda so tewali anfaanana. Katonda naye yeeyogerako yennyini n'agamba nti nze Katonda so tewali mulala, nze Katonda tewali anfaanana. Tewali, ekyo nkiddamu nti tewali kifaanana nga Katonda. Kaakati lwaki osinza ekyo ekitafaanana na Katonda? Kubanga abafere bw'aba anaakufera tugeze nga alina akamitwalo 5 ajja kukafera kafaanane nga ak'ettaano. Tasobola kukwata kamitwalo 5 n'afuna n'ak'olukumi n'akufera ndino kano k'ettaano. Olwedde okirabyawo nti nedda naawe ekyo tekikwatagana. Siya oleeta otya nga kaliko 10 nga tongamba nti k'ettaano? Ayina kuleeta nga kifaanana ng'ekyaki nga ak'ettaano. Naye Katonda waffe teri kimufaanana ndino osobola okumukompeyalinga n'ekintu kyonna ekyo tekiriyo. Tosobola kumugeraageranya na Setaani,
tosobola mugeraageranya na bifaananyi kuba si bw'atyo bw'ali. Bayibuli ensonga lwaki Katonda agambye nti nze Katonda so tewali mulala, nze Katonda tewali kifaanana Katonda. Omwagalwa, yensonga lwaki tuyitibwa okumusinza oyo yekka nga bwe tugenda okwongera okukiraba nga tugenda mu maaso. Nolwekyo olunyiriri olw'olunaku olwaleero luli mu kunyweza ekyo nti Katonda yekka ye mutukuvu era atuyita naffe okubeera abatukuvu nga ye. Kubanga kino tukijja gy'ali, tetusobola kukyefunira ku bwaffe. Obutukuvu tosobola kubwekolera, ekyo si kyoli. Naye Katonda wo kasomala okumusembeza ye kennyini yekka ye mutukuvu. Kiringa nga oyinza okubeera nga gwe wekka alina amazzi ku kyalo, nga gwalina oluzzi luliwo olulina amazzi amalungi, omuntu aba ayagala kunywa ku mazzi alina kujja n'agagulawo. Katonda ye yekka mu ggulu ne ku nsi omutukuvu, era obutukuvu buva gy'ali, tebulina walala we buva. Kangusomere olunyiriri. Peetero ekisooka essula esooka olunyiriri olw'15 ne 16. Peetero ekisooka essula esooka olunyiriri 15 ne 16. Bayibuli egamba entya? Naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe mubeerenga batukuvu mu mpisa zonna. Kubanga kyawandiikibwa nti munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Lwaki olina okubeera omutukuvu? Kubanga akuyise mutukuvu. Gw'otambula naye mutukuvu. Ali mukuluŋŋamya mutukuvu, naawe olina kubeera mutukuvu. Tekisoboka kubeera nti n'osembeza Katonda mu bulamu bwo n'abeera ekitundu ku bulamu bwo gwe n'osigala nga bw'oli nga toli mutukuvu. Olaba n'Abaganda baagereesa nti mbulira gw'oyita naye nange naakubuulira empisa zo. Nze kusinziira ku lunyiriri luno eno ŋŋamba nti nno mbuulira ani afuga mu bulamu bwo nange naakubuulira mbeera ki ey'obulamu gy'otambuliramu. Oba Katonda yafuga oba mutukuvu. Bayibuli ekyo kyegambye. Era endowooza n'enjogera egamba nti tosobola kubeera mutukuvu biki oli wa kibi, ekyo kisoboka bwe kiri, naye kasomala okusembeza Yesu Kristo mu bulamu bwo. Agambye mubeerenga batukuvu nga nze bwe ndi omutukuvu. Katonda yekka ye mutukuvu, so obutukuvu buva gy'ali. Tosobola kubwekolera, tosobola kweyonja, tosobola gamba nti leero ngenda kutambula bulungi, leero sirina kawuka ke ngenda kulinnya, leero ngenda kubeera nga nyambadde engoye enjeru. Ekyo tekikutukuza. Naye amawulire amalungi gagamba nti bw'osembeza Yesu Kristo mu bulamu bwo, bw'osembeza Katonda wo mu bulamu bwo, ofuuka mutukuvu nga ye bw'ali omutukuvu. N'olwekyo kubanga Katonda waffe wanjawulo, omwagalwa, kubanga Katonda waffe wanjawulo, kubanga Katonda talina kimufaanana, kubanga Katonda yeetengeredde mu butukuvu, mu bulungi ne mu butonzi, yensonga lwaki kuyita nga kugamba nti oyo yekka yagwana okusinzibwa. Yekka yagwana okusinzibwa, ate nga n'okusinzibwa kwasinzibwa nako kwanjawulo, kuba wanjawulo. Mu kitabo kya Zabbuli 29 olunyiriri olw'okubiri. Mwagalwa, tugenze mu Zabbuli 29 olunyiriri tugenda kutunuulira olw'okubiri. Nti kubanga Katonda waffe ye wanjawulo, naffe abamusinza tulina okumusinza mu ngeri ya njawulo. He is an outstanding God and we must worship him in an outstanding way. Zabbuli 29 madde mbikudde 9:2 munsaasire. Zabbuli 29 olunyiriri lwakubiri. Bayibuli egamba nti mumuwe Mukama ekitiibwa erinnya lye. Mumuwe Mukama ekitiibwa erinnya lye kyerisaanira. Mumusinze Mukama mu butukuvu obuwooma. Mumuwe Mukama ekitiibwa erinnya lye kyekirisaanira. Mumusinze Mukama mu butukuvu obuwooma.
Bible bwegamba, Muzungu agamba worship him in the beauty of his holiness. Wanagambe mu butukuvu obuwooma, akawoowo ako n'evvumba eddungi eriva gy'ali. Mumuwe ekitiibwa ekimusaanira, erinnya lye muliwe ekitiibwa ekirisaanira. Abagwa tuli mu kiseera ng'omulabe Setaani ali mu kukolera mu mitima gyaffe, mu mitima gy'abaana b'abantu, nga tujaajaamya ekitiibwa kya Katonda, tujaajaamya erinnya lya Katonda, tujungulula. Tumala geekolera mu kifaananyi nti tuli mu kusinza naye nga tuli mu kwerimba. Ekituufu kiri nti ye asigala wa njawulo. Era ekyo tulina okubeera nga tukimanyi bulungi nnyo. Yensonga lwaki mu luyimba luneeno mu kitabo kya Kubikkula essula 15 egamba nti nno ggwe Katonda oli wa njawulo. Katonda wa njawulo. Enjawulo eyo erina okulabika mu ngeri gye tukolaganamu naye. Bwe tubanga naffe tunaabeera abatukuvu ne tulega ku butukuvu obuva gy'ali, tulina okutwala erinnya lye nga tukuvu, nga tuliwa ekitiibwa ekirisaanira. Tulina okubeera nga tumusinza mu butukuvu obuwooma. Mu Luzungu agamba beauty of his holiness. Mu Luganda kyenyinza okukyusa nze nga mu bulungi obw'obutukuvu bwe. Tumusinze mu bulungi obw'obutukuvu bwe. Tuli mu mulembe nga oli amala gazinaazina, bantu ne babuukabuuka ne bazinaazina, olaba ne mu maaso ga muzadde wo tosobola kikola. Ani akulimba nti mu maaso ga Katonda bw'otyo bw'oyinza okukikola? Obutukuvu obuwooma, obutukuvu mu bulungi bw'obutukuvu bw'erinnya lye mwe tusaanira okusinziza Katonda waffe. Kuba wanjawulo, teri kimufaanana, ne kitaawo ne taatawo naani n'abakulembeze b'ensi eno tewali n'omu amufaanana. Kati bw'obanga osobola okuwa abakulembeze b'ensi eno, abafuga ab'omu nsi eno ebitiibwa, Katonda n'omala gajja ng'obuukabuuka, wena n'otuyana, n'okola biki, n'ozina. Mwagalwa, si bwetyo bwe tulina okusinza erinnya lya Katonda. Katonda waffe tuba tumujaajaamiza nnyo. Kuba bwetyo tuba tumujaajaamiza kuba ye wanjawulo. Ekituufu kiri nti nno oba osinza mulala oba tosinza Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ekyo kye kituufu. Tosobola kubanga osinza oyo w'enjawulo ng'okola ebintu ebifaanaganako bwe bityo mu linnya lye ne mu butukuvu bwe. Ekitegeeza oba osinza Katonda mulala, ate Bayibuli egamba tobanga na bakatonda balala wendi. Nolwekyo kituwa ekyokuyiga ekikulu olunaku olwaleero nti Katonda waffe wanjawulo. Tulina okubeera n'abeegendereza mu ngeri gye tumusinza. Nolwekyo malayika asooka era atuyita kukola ekintu kye kimu. Bwe tusoma mu kitabo kya Kubikkula essula 14, bino twabisomako dda naye njagala kuzaayoko katono. Kubikkula essula 14 olunyiriri olw'omusanvu bwe bubaka bwe butuwa. Kubikkulirwa 14 olunyiriri olw'omusanvu. Bayibuli egamba ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Mumusinze eyakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo ez'amazzi. Ekyamazima tewali mulala, teri kirala, teyali mulala yatonda ggulu ensulo ez'amazzi ng'oggyeko Katonda. Yensonga lwaki tubagambe nti nno ye wanjawulo. Bayibuli etuyita okumutya, okumuwa ekitiibwa. Abaagalwa, ng'ekitiibwa kya Katonda kyogerwako mu ngeri etasaanidde, nga engeri abantu gye beeyisaamu mu kye bayita okusinza beeyisa bulala nnyo. Okuyita ku kuno kugamba nti nno mumusinze, mumuwe ekitiibwa, kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Abaagalwa, Katonda anaatera okuvaayo era nga tugenda okwongera okwetegereza mu byokuyiga by'ennaku eziddako nti kasita tumala gakola ne tusulayo gwa nagamba, twekolera nga bwe twagala, ne tutamanya nti nno bwe tuli mu kusinza oba gwe tulowooza gwe tuli mu kusinza wanjawulo okusukka ne ku bye tubadde tulowooza, tujja kuzikirira mu nsi eno. Naye amawulire amalungi gaagano nti Katonda waffe wa kisa. Ebyo nabyo abitunuulira n'atusaasira ng'abantu. Ayagala okutukwatibwa ekisa, ayagala tutereeze, tutambule nga bw'ayagala. Nolwekyo abaagala, tewali kintu kirala kyonna kyonna kyefaanaanyiriza nga Katonda mu ggulu ne ku nsi. Katonda yekka. Katonda kitaffe eyatonda eggulu n'ensi, eyakutonda nange eyantonda, ali Katonda omu. Wulira ayi gwe omulabi,
wulira ayi gwe ali yonna gy'oli ng'owuliriza. Katonda wo ye Katonda omu. Your God is one God. Your Lord is one God. Wulira gwe ayi Isirayiri nti Katonda wo Katonda omu. Eyo nsonga nkulu nnyo. Katumalize n'olunyiriri mu kitabo kya Yeremiya essula 10 olunyiriri olw'omusanvu. Yeremiya essula 10 tugenda tunuulira olunyiriri olw'omusanvu. 17 Bayibuli egamba nti ani ata Yeremiya yes wendi wenyini 10 olunyiriri olw'omusanvu. Ani atandikutidde ayi kabaka w'amawanga kubanga kukugwanira gwe kubanga mu bagezigezi bonna ab'amawanga ne mu kitiibwa kyabwe kyonna eky'abakabaka temuli akufaanana gwe. Agalwa ani atanditidde Katonda? Bayibuli egambye kubanga ku bagezigezi bonna n'ab'ekitiibwa n'abakabaka n'abafuzi temuli n'omu akugeegenya, temuli akufaanana, temuli. Ani atandikutidde? Ensi nebaddeko n'abakulembeze ne bayuugumya ne bakankanya ensi. Ensi erimu ab'ebitiibwa ne bayuugumya ne bakankana, abantu ne bakankana. Naye Bayibuli egambye nti ne mu abo bonna temuli n'omu akufaanana. Omwagalwa, ebintu by'ensi eno tebyanitututte. Tetwandisinziza bintu birala bitali Katonda singa tutegeera obukulu bw'erinnya lye n'obuyinza bwe nti ye tewali kimufaanana. Ye Katonda wo, ye yakutonda. Teyakomawo wokawoka era ye mununuzi wo, teri mulala. Setaani takununulangako, ensimbi tezikununulangako. Awo oba oli mu kulimbibwa. Ye yekka eyakugula era ali mu kukola ku bulokozi bwo, ali mu akuyita okusembera gy'ali. Togaana naye musembeze mu bulamu bwo, omusinze mu bulungi obw'obutukuvu bwe. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'okola ekyo. Katusabe. Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo kyo. Webale kuba otuyigiriza nti gwe Katonda wekka. Tusobozese okubeera nti mu magezi gaffe twongera okukitegeerera ddala ate ne tukikakasa ne mu bikolwa byaffe nti gwe Katonda waffe. Olunaku lwayo nga tulutandika nga tulina okubeera n'emirimu egy'enjawulo gye tukola, tukusaba Mukama ekigambo kyo kikole amakulu mu bulamu bwaffe, nti mu buli kimu kye tukola tujjukire nti gwe wekka gwe Katonda. Tukusinze mu mwoyo ne mu mazima, tukusinze mu bulungi obw'obutukuvu bwo. Mukama, abantu balina ebisoomooza bingi nnyo. Tunula mu buli Katonda, mu buli muntu yenna embeera z'ayitamu, obwetaavu, ebizibu, okunakuwala. Katonda waffe byonna bikwateko ng'omukono, kubanga gwe wekka tewali akufaanana. Obuddukiro bwaffe tebuli walala wonna naye buli eri gwe. Katonda waffe atwagala ennyo. Weebale Katonda waffe kubanga wasuubiza nti buli we munajjanga mu maaso gange n'okusaba mukkirize nti muweereddwa. Tukwebaza kubanga otuwulidde era otuzzeemu kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omwagala nkwagaliza olunaku olulungi. Mukama akukuume. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.